musabire nnyo Muwanga Kivumbi, embeera gy'alimu si nnungi. Essaawa yonna tuyinza omutwala ekibuyi ebugoye kibibi. Alright, wetuukirira ssaawa zino eno omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi tumusabire anytime from now nkugambye bayinza bagamba nti no tugenda kuziika saidi ze Butambala. Lwaki video mu maaso awo yonna ngikuletedde ate muganda w'omukulu Muwanga Kivumbi naye byogedde byonna era gino muhoozi Ken Rugaba obunkenke wali mu State House. Video njagala tugiwe obudde. His Excellency Robert Kyagulanyi bamuwadde emmotoka 2 ez'obukadde 850. President Yoweri Kaguta Museveni mu maaso awo nabyo tubirina bituufu si bituufu. Nyagala bajjukiza video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga weegate ku mukutu gwaffe guno ogwa Wonder Boy Uncensored. Olunaku olwaliro nga lumugweyangulaba ku screen y'omukulu oyo pastor avuddeyo n'atabukira General Muhoozi. Yeetereze kubanga omukulu oyo kasita afiira mu basement byeddala Uganda twandirabako omusaayi. Lwaki video yino soko gyerabireko tumale tweyongereyo n'ebyomuganda w'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi ne tumuziika. Amalaalo ge gali bugoye ekibibi. Nze nkusinga okwagala Muwanga, ate Muwanga nze namutwala e Butambala okwesimbawo. Muwanga namujja mu Kampala ne mutwala e Butambala yeesimbewo, era siba kubanze bino byonna ebibonyoobonyo tiyali bifunye. Tuli mu nnyiike, tuli mu bulumi. Era twebaza First Lady obuvunaanyizibwa n'okulumirirwa bannayuganda n'okufaayo nnyo. Ne bane musabire nnyo Muwanga, embeera gy'alimu si nnungi. Natunuulidde ekidoli. Babayisima tetweyongerayo soko okisazeemu. Ani nga nsazamuko kyani? Sebo nze ndi mu bulumi, tuli mu nnaku. Ndi mu bulumi, tuli mu nnaku, ate ndi mu struggle. Ate essaawa yonna tuyingira ettaka. Sikangibwa, sikyatiisibwa. Programu kujja kukulema ng'ennema. Gwamanyi family ya Muwanga weeri kati? Gwoga Muwanga Kivumbi talina baana? Abalina. Talina mukazi? Gwamanyi maama wa Muwanga Kivumbi nti essaawa yonna afa? Nati kakati n'abaamukutte nabo bagamba nti yabakolokota kubanga nabo balina family. Anti yabakolokota. Wembadde nzija ne nkugamba ntunuulidde ebidoli ebimu. Ekimu kyavudde ne kyasama. Muwanga yakoze bubi. Ako nno ono gundi simanya saava ddiini. Ddiini saava. Kale oyo atunula oba siwomandekeyo. Olidde n'olaba ono bamuyitaanyi Edi Mizaaya. Kali otwakolanga naye ku KIU. Edi Mizaaya kati wa gundi wa PLU. Nalabye bamwajula mu PLU. Edi Mizaaya. Kalina face ennyimpi ng'eyaki. Olidde kafaanana bubi. Empewo y'Esudani yonna ekamazeemu. Kati gwe Edi Mizaaya okuze. Oli kasajja kakulu. Konna kalina omutwe ogukalinga ng'eggi. Olidde nga kamanyira Muwanga Kivumbi. Oba ogenze nnyawo. Sijja kumanyirwa. N'otunuulira ekidoli ekirala. Ekigambo kidoli tukireke. Ebisesemi ebirala. Ekikolondolwa. Programu eno tugimaliriza wano. Mwebale abadde batulaba kw'emboozi Muyugi okujjako nga weetonzi ng'okimenyeewo. Kiki kye mbatonyeewo? Ebyoyogera ebyo. Ate biki by'ebirungu? Nze nkugambye sisobola kuzanyisa abantu bazanyisa ku bulamu bwa muntu. Bidoli bwe bityo. Abo si bantu. Banina leka kunkangakanga. Kamalizeko programu 2. Olidde abo si bantu. Kamaze programu 2. Oli n'alyoka ayasama. Muwanga yakoze bubi. Lwaki Muwanga ne bw'ataaliyogedde yali mukwate. Olaba ntunudde ne kano Kalibala. Simanya Kalibala furniture. Olidde gwe jja mu byakubajja. Ka sideboard bagikoze batya. Entebe bagikoze batya. Bane muleke kutumanyiira nnyo. Kati nawe Kalibala watusokola nagisinsa ebyobufuzi.
ate waliwo n'emirimu egy'abasiru buli alimu okusoma genda obajje waliwo emirimu gy'abasiru ulidde kati kalibbala tonatuuka kola analysis ku Muwanga Kivumbi manya nti sideboard eganye okutereera entebe eganye okutereera kuno okugulu kugenzebwe kuti kalakatabi bigundi byo si bya bufuzi nti Muwanga yakoze bubi Muwanga ne bw'ataalinyiza ekigambo kimu abadde mukwata okumanya Muwanga okimanyi lwe bamuta kwennyini ku kooti kwaliko drone 3 ku kooti kwaliko drone 3 era ekyalemye omukwata ku kooti abawagizi basukka obungi Muwanga ekyali muwonyeza kyali badde ki okujyawo ng'agenda nti kati Museveni abeewo kati ndi wa Museveni ate Muwanga kyatasobola kukola Muwanga ne bwava olwaleero era abiddamu Muwanga ne bwafuluma olwaleero abiddamu mbadde abantu abasinga obungi era nga boogambye bagambye nti Muwanga bwe yalifulumye yalisose nakakkanamu ebyo bisiru bigwagwa kakkana n'asirika oba oli awo najja oluvannyuma akakkana ku ki kuswago bakakkana bane nze sibeera mu entertainment naye bina kino ekiwunya obubi ennyo kifulufiga Alright, Abannayuganda babadde beebuuza kiki ebyadala ekigenda maaso mu basement ya General Muhoozi Kainerugaba era lwaki ebyadala omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi abadde very big target for the president, for the president's son General Muhoozi Kainerugaba. Eno video nyaga giwulize yonna ebyadala Abannayuganda batandise okubeera nga bazibuka amaaso. Kimanyi abaana kati ssaawa zino bwe bayiyiza abazadde era njagala video eno sooka ogiraba enyongera bajjukisa gwatana bakubeera nga subscribing akadde kajja personalize okateekemu all so that latest updates nga zino obere ng'ozifuna mu bule tuwule ebirozi mu comment section olowooza ebyadala ono muganda w'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi byayogedde gye biri oba nedda tumanyi tweyongereyo n'ebyemmotoka ebya His Excellency Robert Kyagulanyi. Omuntu yenna yataddeyo ekifaananyi ekya Muwanga Kivumbi yonna gye kyafuutuse simanyi oba kyolesa kuba nti mugezi oba kyolesa butumbaavu era weneewunyiza mu abaanenyeza Muwanga Kivumbi nti yavumye mu kwogera amazima mwakwise kuvuma na kutyoboola na kuvoola Museveni ne mutabani we kati gwe njagala ombuulire gwe ku kifaananyi ekyengeri gy'okirabamu Muwanga Kivumbi ayinza okuba yabadde tategeera naye bo bannaffe abategeera nga be ba first family babadde balina okuportrayinga ekifaananyi ekyo okukijjayo okukisigira eggwanga nga bba abategeera so twagala tubagambe tetugenda kutembeeta busiru nti tusobole okubeerawo nga tusirikira ebintu eby'ekisiru famire emu esobole okubeerawo ekitesobola Uganda is for all of us tekigenda kusoboka aguge mazima lwaki oyagala nkuyite musumba ng'ate oli mutamiivu oba oli mutamiivu nja kuyita mutamiivu sigenda kuyita musumba okitegedde lwaki oyagala nkuyite pasita ng'ekituufu oli mukwasi w'abakazi ekyo kiba tekigenda kusoboka oli mutemu ate oyagala nkuwaane mu public nti Muwanga Kivumbi gwe watute mu basement wamutute kumubudaabuda oli mutemu oyagala nkubiibite mu public nti Elias Lukwago gwe watwala mu basement n'omwambaza pampa wamutwala kumubudaabuda mu basement ekyo kye bayita obusiru amazima temugaagala nze nabagamba abantu bano mubalaba kasitoba out treason nga baagala kulwana baagala kutta ekyo tukiyita busiru njagala muwulirize ensonga zino bulungi bukyanga people power oba nupu ejja okuchallenginga gavumenti ya Museveni abasajja bagabye obutwa mu diaspora Muhammad Nsereko agabye obutwa mu diaspora okutta abaana kigendererwa ki basobole okumalawo abaana aboogera ku internet naye njagala ombuulire internet yali esiriseeko obutwa babugabye ne babumala ne mu store internet yali esiriseeko ekyo kye njagala oŋŋambe the main issue is
obuzibu buliridda wa bwe bwabalemu okusolvinga singa mwakola ebituufu singa bino tebiriiwo singa tebiriiwo 40 years nalabye bali omunsi yagenze mu ddwaliro 40 years mwatukyayisa bannaffe abawestana nga tulowooza nti be bali mu kintu nga nabo watu betwala nti be bali mu kintu bali omunsi yakyadde mu ddwaliro embarara gye twali tulowooza nti baatuuka kumbe mwabatwalanga nga baddu mbarara nga teri mu ddwaliro ddagala mu ddwaliro abakazi nga tebalina we bazaalira ebitanda tewali 40 years in power we boogerako ne mulyoka mubasiba ne mulyoka mubatta basajja mufumise bakazi baffe ebiti n'emitayimbwa mu bukyala bwabwe mu bitundu ebyekyama mubeebaseeko ne mubasiga siriimu kyokera abantu tebasirika bagenda maaso omwana gwe bayita munyarwanda wa Bobi Omulenzi mwamufumita omutayimbwa emabega asirike ne mumusiyaga asirike nakati akyayogera nemwe mulowooza bigenda koma njagala olabeka regime akasitusa akato DNA ya Kyagulanyi yakutteyo dda mu baana bonna let it be the buno obwana obuto amabujje bonna Kyagulanyi DNA already yayingidde mu baana kati mwe musige ekyo kye musiga nti we mutta nga muteekayo ebifaananyi musige ekyo we agree with that kati fenaffe katukisige ekintu mu baana baffe kubanga kirabika mugenda tunengera bawa solution esembayo mulabika mwagala kutta bonna abantu abakulu newe mutta abantu abakulu ate ebibadde ebibuyabuya kubanga n'okwogera kwagaana abataale bazzenga bakambwe mugenda bakola mutya ano waliwo abagenzi ne bagamba muzeeyi wange mu bino ebintu esitabivaamu bagenda kumutta muzeeyi bagenda kukutta mwabeerangawo nga mulaba ensi yammwe ebbibwa etwalibwa buli kimu bakigikolebwako ne musirika temulina kye mwakola akadde ako mwasirika mmwe bamaada byonna ne babikolanga nga mutuno nga tetutuusa ku accident ng'ayogerako balina okumutta ye levo gye tuliko essaawa zino nze nkulayirira sigenda asirika ngenda kwongeramu bwongezi bwe kiba kyetagisa bazadde baffe basaddaakayo munnange ensi yaffe eterere tugenda kukikola kuba mmwe kyabalemu okulwanirira ensi yammwe luno olutalo lwe twayingira baluyita no salenda teri kuwanika maada tetudda mabega teri kuwanika teri kudda mabega era bw'oba oyingidde kino ekintu ng'okiyingidde nga tewali akukasa togenda kudda mabega kuba ne bw'onnudde mabega bajja kukutuga kati sigala ng'ogenda luno olutalo lwe tuli mukiringanga bw'onoogenda abajasaawe bagenda mu ntalo luli olutalo baba baluyita luka maiti songa mbere gwe bakuba yafa mwe musigala mugenda teri kuyimirira kati kye tulimu okitegedde Teo byagamba nti n'ogundi tujja nyiga muzaddewo tuwanike tebigenda kukola era nze muzeeyi wange wamumwagala naye mumutuga leero ku makyaza sibalinaako buzibu oba mutuzero eggulo sibalinaako buzibu kuba bino bibaaya. His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye abasajja baagala okumuteeka wansi, but I don't think so. This is the right strategy. Bandifunyeyo strategy endala kubanga I don't think this can happen. Oli mukulembeze w'abantu era mu comment section njagala kumanya ebirozo mu comment section. Do you think His Excellency Robert Kyagulanyi can accept these cars oba ajja zitunda oba ajja kubaddiza sente zaabwe since it is the money for the government? Nendowooza bwebanga bazimuwadde wanga baziwadde ekibiina kya National Platform banyagala bazikwate bazitunde nga ensi yonna eraba sente ezo baziwe abanaku abali mu ggwanga Uganda bayambeko ba political prisoners Abanayuganda oba government eswale gambe sente imotoka gye twabawadde bazitunze ne bakola ki ne basasuliramu abaana school fees aba political prisoners betuli mu kubeera nga tusiba osegere ekintu ekyo video njago gy'obudde soko gyerabireko otubebeze mu comment section. Do you think they can accept or not? Bassebo ne bannyabo Oweekitiibwa Kyagulanyi alina omukisa. Okimanyi nti gavumenti emwongedde endala emmotoka V8 latest model 225 ng'ebalirwamu $1,850,000 eza Uganda. Buli mukulembeze w'ekibiina yayingidde iPod baamuwadde emmotoka ya $1,850,000. Oh my God! Kyagulanyi, Oweekitiibwa Kyagulanyi Mitembo akuwalana oyo abafala. Kyagulanyi oyina emikisa. Omuntu yenna ng'owalana Kyagulanyi manya gwe bibyo tojja kumalako emmotoka bamwongedde endala ya $1,850,000
bebekulu yakagula yakawumbi naye eri bamuwadde mpe ayongere ku amadika. Kati bino bitegeeza ki ku mwana owa boda owa taxi? Kiba kitegeeza owa taxi ogenda sigala ng'ovuga taxi, owa boda obeere mu jaketi zezo myaka 5. Maama atunda kasooli naawe oyokye kasooli, kubanga sente z'omusolo zibaako bantu batono nnyo balubatu bezigasa. Ku Luswa Live 256 yabafe ensonga za Muwanga Kivumbi mwazitegedde. Mumanyi gyali. Abalala bagamba ali mu basement. Naye ensonga za Muwanga Kivumbi CDF alaika si alina Muwanga Kivumbi. Kubanga CDF ye akuba n'ebifaananyi n'abagamba bannayo omuntu mulina n'ebifaananyi bya Muwanga Kivumbi tetubirabanga ku kiba kitegeeza CDF si ya mulina. Leero ku Luswa Live 256